Gavumenti ensimbi zeewaayo okukola emirimu ssaako n'okutuusa ku bannayuganda ebyetaago zandibanga zikyali ntono. Kyokka ekyennaku kiri nti nazo tezituuka nga bwe ziweereddwayo eri abavunaanyizibwa okuzisaasaanya. Kati ssentebe w'akakiiko akakola ku nsonga eziruma abakyala era ng'akola mu ofiisi ya Ssaababalirizi wa gavumenti, Caroline Bonabana, nga bali wamu n'ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abakyala, bagamba nti omuze guno gusaanidde okukoma bwe kiba ng'ensimbi zino za kugasa bannayuganda. Society needs our help. As you're all aware, government has limited resources from the taxes they collect, so they cannot give society or give the public all the utilities and services. Caroline okwogera bino abadde mulago awajjanjabirwa abalwadde ba Kkookolo, abakozi okuva mu ofiisi ebadduukiridde abalwadde n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli sabbuuni anaaba n'ayoza, ebidomola, amazzi n'ebirala. Yamyuka addukanya Uganda Cancer Institute Victoria Walusansa yeebazizza obuyambi obuweereddwayo era n'ategeeza nga bwe bujjidde mu kiseera ekituufu ng'omuwendo gw'abo abatawaanyizibwa ekirwadde kya kansa gweyongera buli lukya. This, I will tell you, is going to go a long way in ensuring the hygiene of our patients, which has been a challenge because, as you know, there are quite many in a small space, so we need to clean the place more frequently. Walusansa takomye okwo era asabye n'abaami obutalekereranga bakyala mu mulimu gw'obujjanjabi nga bagamba nti ensangi zino baagulekera bakyala bokka.